yaliwo by that time ate kati kirala oba okitegeera ekiriwo it is the same thing ngera mu kirabo kiri mu kubeera e Bulaaya you sign with the TuneCore and distributing okitegeera in terms of performance rights kati no signinga ne BMI oba ASCAP okusololeza mechanical rights and all that. Ekyo si kye twasaba bulijjo, tusaba the amendment of the copyright law. Omuntu bajja n'akugamba gy'ate twaleese a copyright management system. What is that? What is the system going to manage? Otegedde ekitannaba kutereezebwa egenda kumanaginga kikyo ffe twasaba copyright law amendment. It is very clear. Otegedde the management can come after. Okitegeera tosobola kumanaginga kintu kitaliiwo, so it's going to manage what? Abantu tebagambye nti olw'okuba temukwatagana Eddie Kenzo. Auntie, that is the problem. That is where we are finding a problem. Okitegeera the industry is bigger than that. The Uganda music industry is bigger than individuals. Okitegedde. Si a Kenzo, si a Big Eye, si ani, no one owns the industry. It is for us, the creatives or the art industry in general, whether a musician or abawandiisi b'obutabo, but songwriters, those are all creatives. Abakola ebibajje bonna ba creatives. So it's bigger than the individuals. So copyright mwebanga etereezeddwa copyright law fene beetugasa, not only musicians. Kati gwe bw'otugamba mboleese copyright law management system. First of all, tumaze na kusomesa abantu kitoleeza ku system. Kitotegeeza. Naye mmwe mwekutte mmwe mufunyeyo akabondo kabwe musobola ogaa nti katubabuzeebuze. Okitegedde. Oba nja kubayita baani saa nyo kusaba olumi luvuma because I'm not that person. Okitegeera. Naye nze ndaba nti mwafunyemu mmwe mulabamu tebabitegeera. Mubuzeebuze abo. Okitegeera. Naye nga ne mateeka gagamba nti nga tonnakola kintu ne constitution ekigamba weebuuze. Bino tusagamba bitwali personal. Okitegeera. Twogera issues eziri real. Okitegeera. Ezentuufu ezitugattako because ffe tulwanira industry ng'aba artist. Okitegeera. Besides everything, bino si byampalana, si byakusika muguwa. Okitegeera. Impapula ffe bazitujjako. We try to do the things in the right way nga tu following up procedures nga bwe ziyina okuba. Impapula ne bakola kiye ne bazitujjako nga batulaga nti government egenda kukola ekisinga. What has it done right now?